Amanyi kwenzalo ono namuzalirayo bbiri olwo ndyoka nkimugambe naye kyensimanyi oba onaazaala oba tazaala kubanga navaayo nasifunye lugudu. Emu ku mboozi ezijja okulwawo okwerabirwa ze tuza tukutuusaako mu myaka 15 egya Bukedde TV yeya Ibrahim Musi mukazi w'ebirungi Patricia gwe yagabako omwana ow'emyaka 11 gwe yali amanyi nti yazaala. Bino byaliwo okuva nga 16 January wa 2018 era omusasi waffe yabasanga ku poliisi e Mukono nga Musi yava mu mbeera n'akaaba nga yeewunya engeri birungi gyakwata muwala we n'amugabira omusajja omulala so nga yasooka na kumumusuulira okumala emyaka 2. Ange buno wonna emyaka 8 abantu banda bantu banima nsaawa sente zampeddeko third time banemperekera omwana wange mpaka ku ssomero. Gye byaggwera nga balabi ba Bukedde TV bamusondedde ensimbi ezamuyamba okukebeza omwana endagabutonde era lizaati zakakasa nti kituufu si wuwe embeera etaali nnyangu kukkiriza. Baze emyaka 8 ntoba n'omwana ekikyogerako kati atambula agende amateeka gaba gakoze galiza mirembe owulidde. Omusasi waffe azzeemu okunoonya Musi ng'amusanze ku kyalo Bugereka ekisangibwa Nakifuma Naggalama mu disitulikiti ey'e Mukono mu kifo omuzira Kisajja Biharera gye yamugulira poloti n'okumuzimbira enju oluvannyuma lw'okulaba eggulire lino. Musi agamba nti musanyufu olwa Bukedde okulaga ebyali bimukwatako. Mwebale mikwano gyange, mwebale kuyimirira nange buli mukozi wa Bukedde TV, Bukedde Radio, mikwano. Osanga olunaku lwaleero sandi lulabye singa Bukedde teyajja kuwuliriza bulumi bwange. Agamba nti tekiri muva ku mutima okulabirira omwana atali wuwe nga n'ebirungi byalina kati agamba singa omwana oyo yali wuwe obulamu bwandimutambulidde bulungi okusingawo. Akaseera ako kwali kufa okunzijjako muwala wange kwali kunjuzaamu wakati kinzijira ne ngamba ebirungi bino biri mu nzekka kasenga omwana yali wange mu bulungi sirina kona limu ku mutima ndi free. Ono omukazi yamusiba omwana amugeraageranyiza ku nnyaanya emu envundu mu musiri omulamba. Oyali osanga yeggamye enkuba yali ayitiddewo naye kiruma mu kyo nti ate yansiba omwana okitegeera. Ate omwana n'abeera mukwano gwange nnyo ate ye kyatamanya. Omukyalo oyo namusonyiwa kubanga nazaalibwa ate nenzaalibwa ku nsi omulundi ogwokubiri omuntu omu nampa obulamu Mr. Jebbi yampa obulamu financially. Musi agamba nti tebakuba Bukedde TV kumuyamba ebirowoozo ebingi bye yalina byali bimutuusiza wabi. Ne Bukedde TV mikwano mwebale. Bukedde TV mwebale nali ngenda kwetta ekyamazima nali sirina comfort zone yadde nga mpeddemu essuubi nga yeebaziza Bukedde era agisabidde ewangaale eyambe n'abantu abalala abalinga ye n'okusingawo. Wali omumanyi Kalyankolo nalina kilo 10 mwago mwabiri nze nga sowana kudduka ngenda mu sawuna naye Bukedde TV yanyamba bannange mbeebaza nakogga nenzigwawo lwa birowoozo bya mwana wange. Bukedde mwebale kuyimirira nange ne mu kaseera akazibu era Mukama abawo omukisa kampani eyo ebeerewo emyaka gyonna. Yeebaziza n'abazira kisa abaamuddukirira mu mbeera eno nga tamanyi we yandibadde kati. Gere nawulira nga kiringa ekiwonye baŋŋamba ogenda tandika kubeera awo. Ennyumba eno nga mugiraba njogera ntya Katonda yalimu amadirisa n'enzigi era nsibe kubanga ennyumba eno Mr. Jebbi yagizimba avudde Germany. Bagimpa n'omukwano ogwo bwa Katonda nti kijjukizo kyabwe. Musi mu kiseera kino yayongera amaanyi mu mulimu gwe gw'okukola engatto era alina ne baasomeseza okulina Nono Rebecca n'ababasiimye Bukedde olw'empeereza yayo etuukira ddala ku muntu wa bulijjo. Era alina kinene nnyo kyangaseeko neera nangattako okola zino engatto ze mulaba. Bukedde TV olw'ebirungi byonna byetukoledde olw'emyaka 15 gyemaze mu nsiike tugyebaza nnyo nti etutuusizza akamuliro bulungi ngaffe abantu b'e Mukono ewa Anthony. No Bukedde TV ekoledde ddala okuyamba omuntu wa wansi. Bukedde TV eyamba abantu eyamba abanaku abazimbidde amayumba
esomesezza abaana abatalina mwasirizi. Abalala basiimye ensengeka y'amawulire agataliiko nfuufu era nti tebasobola kwebaka nga tegannagwa. Nga tetunoonyaayo omuntu asinga omukutu ogusinga okuwagirwa oba okuyamba ku bantu okubakwasizaako obutuufu ayinza obutabaayo kisinga bukedde. Tuli bamativu nze ssaawa 4 zennyini ngezaako okulaba nga zinsanga waka ndabe ku mawulire ga bukedde n'ebirala efaanana bwe bityo. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.